kyekiri mu FDC kwe kugugulana wakati kubatakkiririza mu nkola ya kulya na mwami Museveni n'okugugulana n'abo abalya ne mwami Museveni. Baliwo abalya ne mwami Museveni? Ye mwami ow'ekitiibwa Nandala akola nga secretary general w'ekibiina kyaffe ku budde buno gw'oyinza okuyita ndya nabo. Era nze nyinza okugamba nti ofubanga nnyo okukolagana n'omulalu ali mu ngoye eziddugala n'otakolagana na mulalu ali mu ngoye ezitukula kuba bakugwa mu bulago abantu balemererwa okudduukirira nga balowooza mulamu munno muli mulwali musaagamu naye omulalu ali mu ngoye eziddugala bakugwa mu bulago ekyalo kyonna kikuŋŋaana kikutaase kati tukolagana n'omuntu omulalu ali mu ngoye ezitukula gw'oyinza okuyita ndya nabo. Ndya nabo tatandise leero aludde naye ng'abantu abagunjufu era abakulembeze nga twagala tukwate ensonga zino n'okuwumbirira okutuusa lekitulemeredde ng'omwami alina amaanyi mangi g'otasobola kukkiriza. Ani alina amaanyi amangi? Ndya nabo. Ate Patrick Oboy nanti ndya nabo oluusi ebiseera ebisinga tabeera yekka abeerako n'abakozi bawololo. Kati so mukama we ate wololo we? Si kyeŋŋambye nkugambye omuntu yenna omugagga abako n'amukwatira ensawo. Sokolabe bwe ndaba goyise ndya nabo mwami Mafabi abeera ne Patrick Oboy Amuriat oli ye mukama we. Patrick Amuriat ow'ekitiibwa pulezidenti w'ekibiina leka nkulage ow'ekitiibwa pulezidenti w'ekibiina ow'ekitiibwa pulezidenti w'ekibiina kya FDC bambi yawambibwako obwetwaze bw'obuyinza bwe nga pulezidenti. Ndya nabo Secretary General nkugambye Secretary General tatandise leero naye nkugambye wali saagala nzize mu bigambo byemaliriza ofubanga nnyo okukolagana n'omulalu ali mu ngoye eziddugala n'otakolagana na mulalu ali mu ngoye ezitukula. Tugambe nti Patrick Oboy Amuriat obukulembeze obwamuweebwa yali tabugwana. Saagala kulowooza bentyo naye nja kulowooza nti yakkiriza okukozesebwa ng'ate yalina okukulembera abantu abo bamuwambyeko obuyinza abo. Kyawukana kyane kyenkugambye kyakuvoola kiri saagala kuvoola abakulu. Patrick Oboy Amuriat mu bibiina byonna ebiri mu Uganda ebisinga ku bye tusinga okwogerako bwe tunayogera ku CP siya John Kennedy Kyamuzi bwe tunayogera ku Jema Asumani Basaliro bwe tunayogera ku Nup Honorable Kyagulanyi bwe tunayogera ku DP tujaleeta Honorable Mao bwe tunaleeta NRM tuleete General Museveni bwe tuleeta FDC tuleeta Patrick Oboy Amuriat ye mukulembeze yekka akulembera ekibiina ky'ebyobufuzi nga bakulembera amusinga amaanyi. Ekyo owakana nange? Siwakana naawe. Ekyo yali agwanidde okulembera ku budde obwo yakwasibwa obuvunaanyizibwa yali agwanidde yalina amaanyi. Ku nsonga ezaaliwo waliwo okubagana ebirowoozo oba olutalo lw'okubaganya ebirowoozo ku budde obwo nga kyayogera abakulembeze mu kibiina kye balaba kye kirina okutwala ekibiina mu maaso naye yakivaako kuba waliwo olutalo lwa ndowooza za mirundi ebiri defiance n'okuzimba omusingi gw'ekibiina oba structure. Abakkiririza mu defiance ku budde obwo ne basinga Amuriat nga alowoozesezza abantu nti kyagenda okukulembeza. Bamala okulondebwa n'awambibwa ow'ekitiibwa ndya nabo n'akola endagaano n'omukulu nga tewalina kubeerawo defiance yonna era oluvannyuma yaweekutula ddiiru ne mwami n'akyemalira waawano erimu obuwumbi n'obuwumbi bw'essente. Fik Media. Kyali ku Fik Media gamba tena Joli Kasweti bukimu kitambula bulungi muzikola haja Abdunuru Mnyamisha Fik Luanga eno ye Fik Media program ya the earthquake obunkenke wetogirira ku nsonga ezenjawulo naddala ezo nezibaddewo mu wiki mu ggwanga lyattu ino Uganda neweeru w'eggwanga Uganda bingi bitugenda okuba ntugirako naye nga omulamu omukulu
ensi yonna egumanyi abali ku YouTube bali kubanga mutugobera program the Earthquake obunkenke twagala kuba tutandikirawo program y'olunaku olwairo mujja kunsonyiwa ku ddoboozi egakumanemu obuzibu naye katutandike musomesa saba twefuga bano bataddewo embere ya security mbakakasa nti security tuli ku FDC Forum for Democratic Change ekibiina ebimu ku ebyo bitwali tusuubira nti munnange kizze kigenda kubanga ate kitwala obukulembeze bw'eggwanga then 26 FDC etandika nejja 2011 netulaba amaanyi mu 2016 2021 neeraga obunafu bwe nali sisuubira nti bulirabika so bye tugenda okuba twogerako atugenda kuba tutunuulira ddala Patrick Oboy Amuriat okujja kwe abantu batunulira nnyo General Muto ng'eyali avudde ku formation ya FDC nti FDC yali nnyo ng'erina kulumba bulumbi ya strike ya kibuli so nga yalina tactique eyiye ey'okugenda mu mbeera ya demokrasiya ey'empolampola naye bw'atanasobola okubeera nga yaggyibwawo ng'ebimu bimugambibwa nti alemeddwa yavaawo mu mbeera etaali nnungi naye n'atandika ekibiina ekikye wadde nakyo tekinakubeera nga ate akivaayo bulungi twagala kuba ntumanya honorable twa gwensooka naye kiki ekiri mu FDC ekiri mu FDC mu njogera y'olulimi Oluganda kuyitibwa okugugulana wakati mu kulemererwa okukkaanya mu mbeera ey'obutakkaanya kyamazima ffenna tunakkiriza nti mwami Museveni Uganda yagifuula makaati mbuuziza ekibuuzo kyenjijja kukola President Museveni simwetaaga budde buno budde seetaaga Honorable Mao budde seetaaga Honorable Kyagulanyi moderator senga obadde oyina by'oyagala nteese tewaali ndeese oba waali mpadde akapapula nteesa bino bulungi ekinfuula moderator kugayidinga okujjako nga goyagala naawo ngayidinga njagala kumanya kiki ekiri mu FDC kyembadde nkutemera omusingi okimanye President Museveni gweyogerako ali mu NRM President Museveni tokimanyi nti yeyawamba eggwanga lyaffe Uganda n'awambiramu FDC kati teyakomaawo yeyawamba ebyenfuna by'eggwanga yeyawamba buli institution mu ggwanga n'atakomaawo n'awamba n'ebibiina by'obufuzi byonna kasikenkoboozi ogwa saidi ki ngwa ku saidi y'abakkiririza mu demokrasiya ati bali babiri kati simanyi ani akkiriza ngwa ku saidi y'abawambiddwako obwetwaze bwaffe ababawambe so oli ku saidi ya Ibrahim Ssemuju Nganda siri ku saidi ya Ibrahim Ssemuju Nganda ndi ku saidi etakkiririza mu bukulembeze obuliwo leero obukulembeddwamu president nterezamu moderator tulina FDC enajja nankumbi neyakusharing ne FDC eri ku opposition okay obe yensambi sharing yali ku opposition kuba bakugoba ewuwo oba otandise okubeera opposite sebo njagala abantu bakwesonyowe onnyonnyole ngenda ku dakiika 10 nsaba ozikozesa kakati ekizibu kye twafuna mu ggwanga kwe kugenda mu bibiina by'obufuzi ebingi ng'eggwanga terina tukagenda mu bibiina by'obufuzi bingi mwami Museveni yate ebibiina by'obufuzi mu bantu okubalaga nti abitadde naye ye ne muntegeera ye ne munzikiriza ye nga takkiriza bibiina byabufuzi kukola kyekiri mu FDC kwe kugugulana wakati kubatakkiriza mu nkola ya kulya na mwami Museveni n'okugugulana n'abo abalya ne mwami Museveni baliwo abalya ne mwami Museveni ye mwami ow'ekitiibwa Nandala akola nga secretary general w'ekibiina kyaffe ku budde buno gw'oyinza okuyita ndya nabo era nze nyinza okugamba nti ofubanga nnyo okukolagana n'omulalu ali mu ngoye eziddugala n'otakolagana na mulalu ali mu ngoye ezitukula kuba bakugwa mu bulago abantu balemererwa okudduukirira nga balowooza mulamu munno muli mulwali musaagamu naye omulalu ali mu ngoye eziddugala bakugwa mu bulago ekyalo kyonna kikuŋŋaana kikutaase kati tukolagana n'omuntu omulalu ali mu ngoye ezitukula gw'oyinza okuyita ndya nabo
tatandise leero aludde naye ng'abantu abagunjufu era abakulembeze nga twagala tukwate ensonga zino n'okuwumbirira okutuusa lekitulemeredde ng'omwami alina amaanyi mangi g'otasobola kukkiriza. Ani alina amaanyi amangi? Ndya nabo. Ate Patrick Oboy nanti ndya nabo oluusi ebiseera ebisinga tabeera yekka abeerako n'abakozi bawololo. Kati so mukama we ate wololo we? Si kyeŋŋambye nkugambye omuntu yenna omugagga abako n'amukwatira ensawo. Sokolabe bwe ndaba goyise ndya nabo mwami mafabi abeera ne Patrick Oboy Amuriat oli ye mukama we. Patrick Amuriat ow'ekitiibwa pulezidenti w'ekibiina. Leka nkulage ow'ekitiibwa pulezidenti w'ekibiina. Owekitiibwa pulezidenti w'ekibiina kya FDC bambi yawambibwako obwetwaze bw'obuyinza bwe nga pulezidenti. Ani yamuwamba? Ndya nabo. Secretary General. Nkugambye Secretary General tatandise leero naye nkugambye wali saagala nzize mu bigambo byemaliriza ofubanga nnyo okukolagana n'omulalu ali mu ngoye eziddugala n'otakolagana mulalu ali mu ngoye ezitukula. Tugambe nti Patrick Oboy Amuriat obukulembeze obwamuweebwa yali tabugwana. Saagala kulowooza bentyo naye nja kulowooza nti yakkiriza okukozesebwa ng'ate yalina okukulembera abantu abo bamuwambyeko obuyinza abo. Kyawukana kyane kyenkugambye kyakuvoola kiri saagala kuvoola abakulu. Patrick Oboy Amuriat mu bibiina byonna ebiri mu Uganda ebisinga ku bye tusinga okwogerako bwe tunayogera ku CP siya John Kennedy Kyamuzi bwe tunayogera ku Jema Asumani Basaliro bwe tunayogera ku Nup Honorable Kyagulanyi bwe tunayogera ku DP tujaleeta Honorable Mao bwe tunaleeta NRM tuleete General Museveni bwe tuleeta FDC tuleeta Patrick Oboy Amuriat ye mukulembeze yekka akulembera ekibiina ky'ebyobufuzi nga bakulembera amusinga amaanyi. Ekyo owakana nange? Siwakana naawe. Ekyo yali agwanidde okulembera. Ku budde obwo yakwasibwa obuvunaanyizibwa yali agwanidde. Yalina amaanyi. Ku nsonga ezaaliwo waliwo okubagana ebirowoozo oba olutalo lw'okubaganya ebirowoozo. Ku budde obwo nga kyayogera abakulembeze mu kibiina kye balaba kye kirina okutwala ekibiina mu maaso. Naye yakivaako kuba waliwo olutalo lwa ndowooza za mirundi ebiri. Defiance n'okuzimba omusingi gw'ekibiina oba structure. Abakkiririza mu defiance ku budde obwo ne basinga. Amuriat nga alowoozesezza abantu nti kyagenda okukulembeza. Bamala okulondebwa n'awambibwa ow'ekitiibwa ndya nabo. Ndya nabo n'akola endagaano n'omukulu nga tewalina kubeerawo defiance yonna. Era oluvannyuma yaweekutula ddiiru ne mwami n'akyemalira waawano erimu obuwumbi n'obuwumbi bw'essente. Naye takomaawo tetusobola kulangirira ssente ezo mmeka olw'ensonga waliwo akakiiko akatanaba kumaliriza kunoonyereza kwako. Ziyisitamuze twategedde. Saagala zoogerako naye nkugambye ssente bannayuganda mbasaba mukitegeere nti waliwo ssente ndya nabo zeyaleeta mu kibiina zikole emirimu gy'okwonoona ekibiina kyaffe. Ndya nabo bamala okuleeta ekibiina essente ezo mu kibiina akutulirako ddiiru ey'okumufuula gavana wa Uganda. Ontegedde muganda wange. Era ebyo byonna byonna nga bitambula abakulu ensonga baazitegeera. Mu kuzimala ozitegeera ne batandika okukola okunoonyereza wakati mu kunoonyereza okw'enkukutu n'okw'olwatu. Mu 2021 waliwo ssente ezajja. Lwaki temwatandikirawo okwebuuza ku ssente ezo nga zizze? 2021 zaavaawo. Mu 2021. 2021 ezo zonna ssente zeetoolera awo okuva 2021 n'okutuuka leero. Mulimu ebintu nga bw'obikwata mu ngeri ey'ebbugumu oba ey'okupapa ng'esobola okuleetera ddaalumanya ne ssaalumanya okukosebwa. Ekibiina kya FDC kirina ennyukuta 3 nga buli nnyukuta erina amakulu amatongole. FDC. Kati mu byonna byonna omukulu ndya nabo abakulu bamutuuzizza emirundi olw'okuba alina amaanyi ag'enjawulo mu NRM
chairman wa NRM president wa Uganda Museveni takkirizanga ko bibiina bya bufuzi kwetengerera n'okimanyi n'Amuriat oganya omuteekamu ate nga Amuriat siina be mutaliza nkugambye yakutte ensawo ya nabo Mandala mafabi secretary n'Amuriat alimu NRM butereevu era bali mu request lwa kuvuga kibiina kyaffe ekya FDC okukikwasa mwami Tihabulwa Museveni nga boolaba DP nga boolaba UPC be bagikola era enkola enteekateeka yonna eriwo yakulwana kutaasa kibiina kya FDC abadde mukono gw'amaanyi ogwa Amuriat bamuvuddemu naye abadde alya taata baabeera ewaka abeera kitaawo okutuusa nga bamaze okugaba mu sente zino toziryangako nze nga twaha siziryanga kera nvumirira abaziri sente ya Amuriat togiryangako Amuriat siryanga ku sente ze nkyogera mu kamera Patrick Amuriat oboy siryanga ku sente ze era bannaffe abalidde sente za Patrick Amuriat ne banne tebasobola kwogera byenjogera nkugaye bano bandya nabo okanya nekya Dr Besigye okutwala FDC mu Nobu tewali kyakutwala FDC mu Nobu ekyo sebo nkusaba okitegeere bulungi okitegeeze ne bana Uganda ekiriwo kyekyebibiina by'obufuzi ffenna oba byonna okukolaganira awamu okweta kuluzaako omulabi omulundi ogusembyeyo ba wiki esembyeyo nasemba wano okubeera wano nakugamba nti tuli nseenene eziri mu cupa nga tuyina kulwana kwasa cupa twetaayi mwami Museveni nga buli kimu akiwambye bwe muyina okulwanyisa mu mujjewo ebibiina by'obufuzi bikole kyekiddako mu FDC ekiddako kwe kulwana obwezizingirire obutakkiriza kuwambibwa Tihabulwa ne mutabani we Jeno ne muganda we Sala President Jeno temukwatagana naye Secretary Jeno temukwatagana naye ne ekyenjawulo President Jeno temukwatagana naye ne vice we mulina dala wano mbuganda ne chairman w'ekibiina obudde buno ayina enkiiko bbiri entongole ez'amaanyi zakubirizo bazatwala akyali ku ludda lw'abakkiririza mu demokrasiya Ambassador Bitigo yadde nga yatuusibwako okutulugunyizibwa n'okusomoozebwa okw'enjawulo kwenvumirira naye chairman w'ekibiina yakubiriza National Council yakubiriza ne Delegate Conference enkiiko ezo bbiri zirina obuyinza obusalawo kyonna oba kugoba oba kuwummuza oba gyoyinza okuyita suspe enkiiko ezo zikirina era zisobola mukkiriza nti FDC mugenda kukola FDC eyokubiri tewali FDC yakubiri mugenda yingira naye kankibaleyo teri FDC yakubiri naye omuntu waddembe okuva mu FDC n'ayingira ekibiina ekirala oba nakola ekibiina ekirala nkusaba otegere nti Secretary General yali akuze ku kibiina Farmers Party nemulemerera n'akomawo Farmers Party eyo yali yiyo teyali yange ninagira ate sebo nkusaba nkutegeeze nti mu 2010 omwami oyo ndya nabo yayambala Gomez naga nasinkana mwami Tihabulwa embaali ku Farmers Party walunde yajijja oyo nkugaye Farmers Party nanyini yo yendya nabo yes Meja Biraro yajira mu ndya nabo ye yagitandika then najitera Meja Biraro sagala kubigenda mu nnyo obudde naye nkugambye tugenda lwana bwezizingirire okutaasa FDC obutagenda mu kibiina kya NRM kino njagala buli mu Uganda esebo mugenda yingira muti najja na nkumbi kuba sira najja na nkumbi nga 28 ba chairman ba district bagenda tuula mu lukiiko ewa enajja na nkumbi chairman w'ekibiina oba wa National Council yebirirwa eyo si nsonga chairman w'ekibiina kyalina obuyinza obusobola okugamba chairman w'ekibiina kyalina obuyinza obusobola okugamba nti olukiiko ntadde Namboole ntadde Nakivubo ntadde kusharing all oba ekifo ekirala kyonna mugenda yingira muti najja na nkumbi nkugambye National Council ina obuyinza obusobola okulagira nti chairman w'ekibiina tumugobye tumumuzza oba ebintu ebirala byonna kati ina n'obuyinza obugamba ebisobola okugamba nti enkya kulonda oba omwaka ogujja kulonda
ebyo nabyo information okulonda olwaleero kyamani w'ekibiina ye yakuyimiriza ambassador Birigo esebo ow'ekitiibwa ambassador Birigo yayise no kuddaala oluvannyuma lw'okuwambibwa amaanyi ga Nakyemali gatyabulwa kansikafuna information ene zijja ku nsonga yonna Birigo neyanziza modulator manyi obulumi muganda waffe ono bw'ayitamu okubeera ng'okkiririza mu kintu naye ebiriwo ne bibanga bwe biri essaawa eno naye njagala okumutegeeza nti tuyigire nnyo ku biriwo oba ku bibaddewo yes obuyinza bayinza okuba nga babuyina naye ku kye twalabye ejjo ku kyeyamaanyi ekyamutuuseeko tumanye nti mu Uganda tewali kikola kitasoboka. In fact nina kye nnengera FDC mu kiseera kitono egenda kubeera nga DP nti n'ekitebe kigenda kuba ng'ekiwambe ate nga abakikuuma ye gavumenti eno. Ne waliwo ekintu kye neebuuzaako ambassador Birigo twalabe nti yalinnye eddaala waliwo eyabadde alina kyamukola munda anti kyabadde bwe kiti yabadde alina okuba ne press conference ng'alina ogikolera omwo kakati Amuriat bwe yamuganya ogikoleramu n'agamba nsobola okugenda nengikolera ebweru kakati ekyamuwambisizza kugamba nti agenda kufuluma ebweru akole press conference kati bamuwambye ate bamukkiriza batya okumuwa obwonna obudde okulinnya eddaala eryo n'ali n'ayambuka kawungeezi moderator amanyi kankunnyonnyole ensonga from the horse's mouth kyabadde bekiti oluvannyuma lw'okuleeta emmotoka ye kyeyamaani w'ekibiina be yatuuse ku geeti ebiragiro byabadde ntalina yingiza mmotoka okuva ewandya nabo ng'abiwa omukuumi n'amugamba nti ebisumuluzo byaguze oba byagudde n'ayita mu kasemolo geeti n'ebigere n'ayingira be yayingidde nga mwami ndya nabo yayingiza amagye n'abayaayi mwami nda nabo akola nga sekurita ejeno w'ekibiina ow'ekitiibwa Nandala Mafabi nga yaleese abayaaye n'abamagye okutabangula ekitebe ky'ekibiina kyaffe era kyamani bemaze okuyingira omu ku bayaaye abanywi b'enjaga ababibbi ne bamusikako essimu ye nanti nkugambye benti nti mwami Nandala ndya nabo yaleese abayaayi okuva mu bifo eby'enjawulo n'amagye n'abayingiza mu kitebe kya FDC era ne batakomaawo ne babbako w'ekitiibwa kyamani w'ekibiina ebimu ku bintu bye omulina essimu ne batakomaawo ne bamuwamba okuva ku ssaawa 5 mpaka ssaawa 11 ez'akawungeezi naye ng'omusajja omukujjukujju era omugezi ate nga mulongo n'akozesa amagezi g'abalongo n'ag'ekisajja kikulu n'ayogera n'abayaaye bano n'abagamba nti kati mwategedde okuva wano kambaweeyo akasente bali engeri gye bali bayaaye ate nga basajja bayala ne badda wali ebbali n'agamba mugende mu nsonda wali kakati bwe bagenze mu nsonda ye n'asala olukujjukujju n'ajja n'alinnya be yazze n'alinnya amadaala okugenda era mwaminda nabo n'akola ekikolwa kye kimu n'akuba bannamawulire abamu ne bavaamu n'amanyi bye tuzze tuvumirira nakati byenvumirira kikolwa kibi nnyo 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 okutulugunya bannamawulire ng'eggulo limu yabadde ayise bannamawulire ne batuusa amawulire ku ggwanga ate n'atakomaawo n'atulugunya bannamawulire kibi nnyo naye tugenda lwana mpaka nga tunudde ekibiina kyaffe tekigenda kukkiriza kukitwala nga dakiika nnyanya kuba zino ensonga tezibakwatako nnyo opposition yonna kiba kigenda gikosa FDC okusinzira kuno Honorable Nandala Mafabi eryo eryamuwasigenda liteekako mwami Lukwago ne Dr Besigye baagala kukwata FDC bakisule mu nnuupu weewaawo neyanza moderator okusookera ddala kyanaku okuba nti ekibiina nsaba mpe ku ddoboozi kyobadde olaba nti kiri kikyalimu omuzinzi ogwa mobilization ogw'okulaba nga kisobola okumaakuma obuwagizi bwa opposition mu bitundu oba oliawo byabadde bagamba nti NUP oba n'ebibiina ebirala tebinamakola ki kufunayo nnyo structures nga kiyulisa okutuuka wano naye njagala kwogera ku bintu nga bibiri
ebituusizza ekibiina kya FDC okubanga kiri wano bwekiti. Ekisooka kwekekkiriranya kubanga abakulembeze b'FDC bonna nga kwotadde ne Honorable Ssemuju Nganda omwogezi w'ekibiina bategeera ku mivuyo gino ne basirika era nze ndi musanyufu nti Honorable Ssemuju Nganda ndooza ng'omusajja omusiraamu ate era nga musajja muganda yatuuse ekiseera n'awulira ng'ekyamazima tekikyasobola kumutuula ku mutima n'atebenkera ng'akimanyi nti ajja n'ayambala ekkooti ya FDC naye nga amukulembera alya Museveni yemu ne nakyemalira. Njagala kumwebaza olw'okutekinga step eri bold naye ate mu mbeera eno yennyini ne mugamba nti Honorable Ssemuju Nganda yandibadde abunira kubanga luberyeberye yabunira ng'ensonga zino zibeerawo. Ekintu ffenno bye babadde bajjanga batunenya ng'NUP tuli bayaaye tetukuma byama we disrespect leaders tukola ki tulina bafutu sojja balumba abakulembeze n'ebirala tuli ffenna naye nga okwekkiriranya mu bibiina by'obufuzi bye bituusiza wano ekibiina kino kanku ekyokulabirako ebbanga lyonna FDC ezeevangamu abakulembeze betulowooza nti bantomo bakulembeze baddala ab'omuzinzi ne badefectinga ne badde wanakyemalira naye ng'ekibiina oba obukulembeze bw'ekibiina buzze bulaba abantu bano. Olwaleero sipiika wa Parliament Anita Among ne deputy we Thomas Tayebwa baali ba FDC naye baava mu kibiina omuntu ng'akolagana ne Mwai Museveni tasobola kwebuzaabuza era alabika naye mbeera y'okwekkiriranya ebaddengawo ebbanga lyonna mu kibiina ekyo yetuusiza wano ekibiina kubanga sente ezo bilioni 7 zayingira mu Oktoba wa 2021 lwe bakwata sente ezo. Mwami Nandala sente nga mpitirivu nnyo n'agamba Besigye omanyi nti sente zino tuzifunye okuva mu bawero wishers ebweru naye bwe tuziteeka ku akawunti Museveni ajazikola ki? Ajazisiba. Besigye musajja wattu annowingire olw'okuba nti ne mu pate mu bukulembeze bw'ekibiina yali yabuvaamu nga yadda bbali n'ateekawo Amuriat n'abalala abo bonna Banandala bakulembera ekibiina n'abagamba okese ne muzireete zibeerewo. Otegedde? Naye oluvannyuma lw'okutegeera mu kalulu nga kawedde 2021 bakozeewo ki? What were the efforts of the party leaders okweeliminatinga elements zino embi ewali? Tuvola bansigala ngamba nti nga bwe baabunira luli nakati bandibunirire. Oba okitegeera? Tuvola baffe ekibiina ky'NUP nze bwe njagalira obukulembeze bwaffe omuntu bw'avaayo ne tutegeera nti twahakagabo ng'omu ku bakutte miliyoni 4 Sitaani Anita Among ze yawa ababaka ba Parliament ng'abagulirira mu nguzi ne tuvaayo ekibiina ne kiteeka sitandi yakyo ne kigaa nti buli mubaka eyakutte ssente zaazizeeyo n'ogaana tukuboola kubanga tetwagala bintu kutuuka bino. You can just imagine singa skando ey'obukadde ane NUP yagisirikira n'obukulembeze bwonna ne tutuuka bwetujjako ensonga bangi abaka abatazzayo ssente mu NUP nene baasirika Kagabo ensonga yaki tumwogerako n'emisumaali gyafuna ye yayogera webale nnyo kati ye kimuvunaanibwa kwogera ekivunaanibwa Kagabo wuliriza sebo genda mpola nabo tubamanyi era bagenze beeyoleka bebagimerwanga bagenze beeyoleka bagenze beeyoleka otegedde nammwe ng'obugambi oli era ekibiina kyavayo wabanga yasirika luli asirikire eddala oba ogambe nti mwami gimerwanga moderator katono nnyo ku nsonga lindako katono moderator kubanga kati oli mu kudiverting okuva ku nsonga ya Honorable Besigye kikyali mu kugamba nti ffe obukadde ana bwe twamanya nti ababaka babututte standi ya party yavayo negamba sente zikole ki ziddeyo mbuulirayo opposition party endala eyavaayo negamba ababaka bayo bazeeyo sente nesuleso so kiwulirako nzize mpulira nawulirawo ku bukadde 2 okyabujjukira obwali mu biseera bya covid ebiine ebyenjawulo byavaayo ne bigamba muzizeeyo kati twogera kwana soko mbuulire kwana gano actually no mugambe n'omugamba nti ebibiina bigenda okugamba nti bazeeyo sente nga Honorable Kyagulanyi amaze kuzzaayo zizeeyo
because era yali whistleblower neko obukadde abiri ababaka abasinga tebazaayo ssente nkulagayo omukubo tamaguzi yayogera lwatusigenda zizzaayo tewali aganye naye kyetugamba twagala nga FDC neyonywezeza nga FDC bweyalina alinako abadde akuteeka mu FDC bwolaba nti ebibiina byonna kebere DP tewali yavaayo ku siringisi buno obukaddana kubanga abaka bonna bazifuna kabeera ab'NRM kuvaayo ne bagamba nti zino ssente mwazifunye mu makubo makyamu kubanga okuyisa supplementary buvunaanyizibwa bwambaka wa palamenti bwe baddala ngeri legitagenda kukola omulimu ogwa munnansi lwaki oba ofuna obukaddeomoderator konsani yange eri bweti nokwe twawulira nti waliwo ssente eziyise ezitali ntuufu twabaako kye twakola senga FDC okuyita mu Dr Besigye ssente ze bamuleetera ensambya nga tamanyi engeri gye ziyingiddemu singa yateekawo embeera eraga nti ekikoleddwa si kituufu singa ne tetumukomerera kati naye okusirika kwe n'alaga nti baŋŋambye abakulu nti wenaakola bwe nnyinza okwabuluzaamu ekibiina okusirika kira okumaliriza ng'ekibiina kigenze era kimaliriza era kikoze eki kikutudde ekibiina kubanga Dr Besigye osobola omuwa benefit of doubt engeri gyali nti yali ava mu bukulembeze bw'ekibiina involvement eri direct munange Dr Besigye abantu bamukwata bubi Dr Besigye yalema era kyekimu ku byamwawula ne honorable muntu nga ye enkola ye ey'emirimu olw'okuba nti ali amaze okutestinga ku kyebayita nakyemalira ya defiance kyokka nga ye Dr muntu agamba tuzimbe structures geno muntu tuzimbe structures zino zennyini zetuba tukozesa okudefyinga oba otegeera naye with guidance kubanga Dr Besigye ng'omukulembeze afuna guidance olaba nti singa ekirowoozo kya geno muntu kyali kyayitibwa kyakolebwa nti FDC nezimba structures z'abantu asatu buli kyalo mu Uganda muno it is very easy to revolt oba otegeera kyangu nnyo okuteekawo okwekalakasa ng'olina abantu 30 ku kyalo ye structure geno muntu gyali ayagala naye yalemesebwa with the guidance of the Nandala mafabis kubanga bo Nandala mafabi tolowooza nti okutwala ekibiina kino eri Museveni kiba kigudde bugwi. It is something which has been planned by him 10 years back. Naye kino kamalirize bwendi kiriza malirize bwendi wanga obudde wangu wabuyingiddemu kino kibeere ekyokuyiga kansoke mpumule nsobola okubeera nga ate nkoma abali ku Facebook mwebale kubeera Enefic Media. Abakyaliko mwebale kubeera kwe muli honorable kuzira mwenda mu seconds asatu zigenda kuba zikumala nende wa musomesa ate naye abereko kyangamba naye nga nja kwebaza mwenna Enefic Media basobola okuba mutuwa ebintu ebitwabituusayo bannange abantu abawa ebintu abantu basanyuka naye abantu beetaavu era simanyi deputy mayor mwetaavu otambulako mutuuke mu bitundu ebyo nomujja otegeera nti omuntu school fees wagumu 2 bamugoba enkya neggulu ate bateekawo nekiboogo saba moderator ekyaleeta ekyo abasoga babajja mu kulima balina okulima ebinaabawa ssente ne babasuubiza okulima ne bagamba balima ebikajjo ebikajjo bigenda okutuuka balina sooka kulima ki nga onooga nti nina olusuku olw'emmwanyi amatooke n'emmere endalalala naye nfo ky'okulima ebyo babateekamu embeera nti mulima ebikajjo bamala okulima ebikajjo nga bituuse okubaakunga n'oga nti tulimye emmwanyi zaffe zituuse okukungulwa ne balyoka bakkakkanya bbeeyi ttaani y'ebikajjo ssebe egula 10,000 Wai naye banda z'ebikajjo by'emitwalo 10 n'ingamba ye nga bijjulawo noonna n'entyensi naye bino bye biri mu ggwanga lyattu lino Uganda unzika badde nkyawunzika moderator nga nkugamba nti nsaba okoze seconds asatu zimala bumazi ekintu ekyo obukulembeze bwa FDC bulina okukimanya era actually scramble gyolaba eriwo FDC egenda ku ending up ngeri wa Museveni in Mao style nga bola Mao
kibola honorable Ssemuju Nganda agamba nti wakirika bantwale wa Museveni amagero galengejja kubanga Amuriat kye baagala okukola nti kasitama mala ofuna mandate y'ekibiina nti bazemu bafunye obukulembeze bw'ekibiina bakwate bagende basayininga memorandum of understanding ne Museveni nga mawo bwe yakola naye njagala kukubiriza abakulembeze bonna awo nyini wesemberayo nga honorable Ssemuju bwe yagambye nti kyatayinza kukyusa mu nsi muno yeddiini kitegeeza asobolera ddala okukyusa ekibiina ky'ebyobufuzi ekibiina ky'NUP we kiri kiggule abantu abo bonna tubasaba bajje tukwatire wamu tumanye nti tulina ekibiina ekiri strong abalimu NUP abo bakazi we Bashiri Mbaziira bajimerwanga baveemu tumanye nti tujjemu empulunguse tuyingiza bano batwaha ne Ssemuju Nganda n'abalala abali ku mulamwa ddala opposition tujja kutwala Museveni nga tali bwe yajja mwamu Makati neyanzisa twagalano ne buno twagala jenga memba mutuufu wa kibiina ekitegeezaawo tukkanya ne Amuriat engini Amuriat wamu ne honorable Mandala nti abantu bano baagala kugenda mu nuupu lwaki oyagala okukiriziganya naye bw'oyagala kkiriziganya n'ayagala okugenda mu nuupu ey'opposition okusinga ye ayagala okugitwalamu NRM honorable Mandala wemba serabidde mu kooti ng'agamba nti kisingako kugenda sayidi eri nanti kati yagende ffe atulekere ekibiina kyaffe yagende mu NRM mafabi awo nyini wetutandikira agamba nti okutwala FDC wakiri agitwala mu NRM akagero nja kudda bannafik media awo wenyini wetugenda okukwatira ddala awo wenyini kakati moderator badde olina kyombuuzi oba wemba ntandikira awo wenyini wolina okutandikira okay kakati okwegwanyiza of course ng'omuntu era omukulu nsuubira teguba musango kuba aba alina ebirowoozo bye n'ebigendererwa bye bangi nnyo era mukyabawulira era bannafik media ne bannayuganda mwenna ffe tetulina ssente zituwa bano ba opposition whatsoever tetulina ssente wadde n'ekikumi kyetubawa kuba naffe ekibiina kyaffe tulina programu nnene tulina ebyokukola bingi ate nga twongedde ne ku ekyo ekyonanzirako kijja kuba kifu nodda ssebo ndi mu soosi mwennyini ndi mu maka era nkimanyi ekiriyo era bano boogera bingi boogera ebisawo bya ssente boogera biki era nga information ndowooza yali very clear okuviira ddala ewa Chris minister n'agamba nedda ebyo byonna matugambuzi batusibako matugambuzi kuliibwangu fete ssente zetulina ssente za kulaba nga ekibiina kyaffe kyongerera ddala okubeerera ddala ekyokuddamu eri bannayuganda ekyo kitotale ekyo saana kukkiriziganya nakyo whatsoever ebibiina bino bo bennyini bebeekuba bebeeyagaliza owakanya ekyokuba nti president Museveni si yatabangula ebibiina by'obufuzi bino nkiwakanyiza ddala ku kikumi ku kinnaakyo okukanya nekiyayogera nti by 2026 tewajja bbaawo opposition anti yalabanga confusion eri mu ba opposition nene nnyo ng'omusajja mukulu n'agamba bano bali kwegamba okusinziira bo bennyini beekuba bano badde eno bano badde eri ate munene bamaliriza nga bagamba nti no ffe tuli emabega w'ekyo ekyo kikyamu buli lwolaba abantu nga bali disorganized n'agamba ndi bano abantu bakyagula n'ekibinja kye tugenda bamalawo bonna automatically ideology ebirowoozo bya NRM biramu buli lwobeera na ideology ennungi buli lwobeera n'ekyokuddamu eri abantu ekirungi bano bannaffe banafuwa ebirowoozo ffe tetulwana ntalo nti kulwana nga bano bebagenda ne beekalakasa ne bateekawo ne bagamba bannayuganda mbu ekyokukola mukimanyi ffe abantu tubalaga ekyokuddamu eri bo ne tugamba nti nga NRM manifesto gye tutambulirako tugigoberera ne tugamba bwe twayitamu naye NRM neeyitamu ng'ekibiina ekiri mbuyi manifesto twagiteeka ku mmeeza
ne tugiteekako ebintu bibiri. Ekisooka ne tugamba nga ffe ba frontiers abali mbuyinza aba NRM tujja fuba okulaba nga tutambuza manifesto eyo mu maaso okubeera ekyokuddamu eri bannayuganda. Ekyokubiri ne tugamba ekyokubiri kasooka empumulemu katono Enra angambye alina kyagenda okuba nga atereezaamu ate osobola okubeera nga tukomawo naye nga bakya Anything Media. Oboze yali vice president Sekagala neyazege atwaitu omudemu katono mutusonyiwemu akasobodde okubeera nkajja musomesa esebo nkuwuliriza nkyayongera okutegeeza bannayuganda of course ate nno bano bannange bano ekituufu bakimanyi lwakuba nti bali mu kamera naye bannayuganda tujja kwongera nga tujja kwongera okubategeeza era tukakase nti mu mbeera yonna mujja okunnyonnyoka kirungi kubanga ffe bwe twajja twatunuulira ffe tulina ebintu bye tulowooza nti bannayuganda bye beetaaga manifesto eryemu ne woba oyagala ne woba toyagala gye tutambulirako era bannayuganda gye tulina okukakasanga abali mbuyinza people in power okukakasa nti bannayuganda bafuna ekyokuddamu eri embeera zonna ezitambula. Programs nyingi nnyo zetutaddewo ezigenda mu maaso abantu bazzenyigiremu ffe bwe tulaba ebibiina nga byekuba ate ne bamaliriza nga bagambye mbu tuli behind that ne baleetawo ne president ebibiina bino byekuba of course buli lwe tulaba nga ebibiina byekuba tulabira ddala abantu abeegwanyiza otwala abantu gye batamanyi kubanga olaba mutandise okwekuba ate bwe mwekuba ne mumaliriza nga mukizizze newaffe ate nga ffe tetulina ebiseera bye tulina kusekiwalinga future ya bannayuganda ye manifesto kyegamba wealth creation, that is number one. Production okubeera nga twongera akasente wotunulira FDC otero jjuwa kubudde of course ebibiina byonna kubanga mu Uganda mwebiri lwakuba bano bagamba tebiri ekyalina amaanyi sinze aboogerera naye nga nze kyenja okugamba oluggi luggule bajje tuteese ffe bwe tubeera ekibiina kyaffe kyo kyaniriza ebibiina byonna ate kibiwa respect lwakuba bano baagaana okukkiriza nti Mao Nobert Mao Ssenkagali wa DP bwe yaleeta ebirowoozo binga birimu omulamwa naddala okuzimba munnayuganda n'avaayo n'agamba tusobola otambulira awamu tuzimbe eggwanga. Is a minister now. Is a minister. Naye bwe mubeerawo mwe ne mwagala okunga bannayuganda mbwe ekyokukola mukimanyi bannayuganda balabufu bannayuganda era mwebali kubeera balabufu mwebali nakukkiriza mu gavumenti eri mbuyinza okulaba nti yeeyo gye mwagamba nti yerina obatambuza babadde bava ku mikolo boogedde emikolo gitambudde bulungi nti abantu balina akasente akabatwala mu maaso bwe bukulembeze obulungi so bannayuganda bino ebibiina bwe mbiraba nga byekuba kamalirize obudde kamalirize katono nnyo kamalirize sivudde ku mulamwa byonna ndi mu kuzimba pointi yange naye mmaliriza ntegeeza bannayuganda ono agamba nti mayi Museveni oba NRM tebalina interest mu bibiina byabufuzi si pulezidenti wange tobola n'okumuteekako ekyamwami muyambye buyambi kyenjagala ategeere nti ye ono agamba nti NRM terina interest mu byabufuzi azze nga ayogera lunyo n'olunaku lwe yalayira nga yeerayiza mu kino ekisanja kino kyayingira agamba nti akolagana n'ebibiina byonna okujjako nuupu yamulemerera ekyokubiri okujjako ki nuupu yamulemerera ekyokubiri talina gwe yajjeeyo mutabani we yagezaako okukuta n'ababaka bagenda gyo sente naye kyenjagala otegere enjawulo eriwo nti abavaayo boogera lwatu babanga bagenzeewa twegeseko muke ate kyoyina nomanya na kino nti mayi Museveni agenza akwata ebibiina byobufuzi bino kubanga amanyi nti ekibiina bwe kibeera nga kirina obukulembeze obuli solid kyekintu ekisobola okusalawo ekintu
nekibeera ne structures nekivaamu omulamu oguyinza okumujjawo naye nakino letaswara kamalirize katono nnyo kyewuunyisa kamalirize neyanze kyenjagala otegeeza bannayuganda nga mulimu ne minisita musomesa mwami Museveni tasobola kutunuulira kibiina kya byabufuzi n'akireka kikola emirimu gyakyo nga kyetengeredde. Mwami Museveni senga aleka ebibiina by'obufuzi ne bikola emirimu gyabyo tasobola kumala yadde wano mu Uganda nga ye pulezidenti w'eggwanga yadde weeks ebbiri. Sigambye nti muwadde weeks ebbiri nkugambye senga aleka ebibiina by'obufuzi ne byetengerera tesobola kumala wadde wano weeks ebbiri. Twali muwoko tuwaaka n'akwata obwana n'obwana n'abuwa abaali bakulembeddemu woko tuwaaka tasobola kuleka ebibiina by'obufuzi. Okusookera ddala nyolerwa wamu ne bannayuganda abatunuulira ebibiina by'opposition ebibiina by'opposition nga lyekkubo lye balina okuyitamu okuggyako nakyemalira n'okwenunula kubanga era nze nnina ennaku kubanga FDC ng'ekibiina kya opposition buli nakyemalira lwakiyingira n'akinafuya kitwafekitinga nga nup n'opposition yonna okutwaliza awamu. Engeri yokka gye tuyinza okuggyako mwami Museveni kwe kubeera ne political parties eziri ku opposition nga zonna z'amaanyi ate nga zonna zikola. So embeera eri mu FDC tetusanyusa ffe ng'abantu era tulina obulumi mu mbeera eyo. Kakati eyo ye preamble naye nga mu mbeera eno yonna eriwo ekibiina kya FDC tebatandise kimogola leero oba John Nandala yayogedde. Mwami Museveni bwe yakola statement n'agamba by 2021 tetugenda kubaawo na opposition yali akitegeeza munnange kubanga yali amanyi DP yagitwala dda through Mao ng'akimanyi yakwata dda obukulembeze bwe FDC era ng'amanyi nabwo agenda kuba akoze eki abututte. Kakati of course ne UPC n'ebibiina ebirala okola ki obiraba era tusobola okureflectinga ku bizze bibaawo. Omukyala Joyce Nabosa Sebugwawo omukyala IGP kati sorry CIGP ani speaker IGG Betty Oliver Namisanga bano balinja Sabiggu speaker wa parliament deputy speaker wa parliament ne bannaffe abalala baki bangi ababadde mu FDC bazenga mama mabira bazenga bakola ki babatwala. So Museveni ekibiina kino yali yatandika ddo kisensera naye tubadde n'ekizibu kimu era neebaza nnyo pulezidenti wange Kyagulanyi ne NUP okutwaliza awamu nti ye yakwata ekibiina n'akwata obuyinza ne budda mu abantu bo bennyini kati bebeesalirawo balaba era n'agamba tunaabalabiranga kuki ku bikolwa byabwe. Ekyenjawulo NUP kyereeseewo nti ekulabisa oyagala kwegatta ne mwami Muwoge Quraish nonna awangalira Lebanon agamba assalamu alaikum balamusizza nnyo kansooke neebaze Mungu okutuwa Bobbi ate alina otukulembera ndaba nga bonna bakkiriza just like kyembadde nkugamba oyinza okugamba tubadde tulowooleza wamu bwe yavaayo ffe kobe ng'oli waffe nnyo Kazibwe Bashiri tewali yali amusinga kuwaana NUP we yakolera amawulire newe yagiwalira mune yalinawo sagaze mwagana zitunulira no kyonna kyekiri oba byajja naye ffe twamutunuulira ng'omuntu asobola okubaako kyagatta ku opposition ya Uganda naye ffe ne bw'oba obadde waffe nnyo kasita ovaayo n'olaga nti bannayuganda obalyamu olukwe tetusobola kutunuulira butunuulizi tuvaayo ne tukuexposinga
kati ekyata DP tolowooza nti Mao basiranda banadipi baali tebabalaba nti bakukuta nani nenakyemali Seya yasooka ani Seya kyonna kyekiri nti eyo yonna DP zekyenkulaga nti abantu bano bonna bannayuganda baabalabanga naye ebibiina bino bibadde birina enkola embi ey'okusirikira basetaani ne batavaayo kolaki ne batavaayo kuba exposinga kyekimu kyekibadde kirya FDC ebbanga lyonna nti abantu bano babadde nga ffe bwe tuvaayo ne twogera ku bakazi bwe Bashir babadde batuvuma lwaki tubalabisa temusobola kudda munda ne mwogera ku nsonga zammwe naye kasita okukutaba otyo n'osalawo okusirika end results tuzirabyeko kati olwaleero ku biri mu FDC nina okulowooza nti mu bbanga ttono nnyo bano ba honorable Twaha mikwano gyaffe abalungi mu politics bagenda kutuuka babatwale mu NRM nga balamu bamutwale nga mulamu bamutunde mu NRM naye nga musajja wa opposition mulungi okkiriza nti honorable Twaha omu ku opposition abalungi opposition ebbanga lyonna mbadde nga munenya ekintu eki okuba NUP ate nga kibiina ky'opposition kyekyo kyokka kubanga ffe over baseless information kubanga ffe era nga bwe nakugambye nga ntandika buli kibiina kyonna eky'opposition nga kiri genuine tuli basanyufu nga kitambula bulungi nga tebakiyingiridde era embeera eno terina wetusanyusiza tetuyinza nakudda wano ne tutandika kuvuma FDC oba ne tutandika kujubilatinga olw'embeera eriyo kubanga nga opposition terina kyetugattako okuleka okwongera okutufiiriza nopo muli bulungi tetuli bulungi baba sensera dda at least naye ffe tuvuddeyo ne tubabalaga abagenzi ffe ekyenjawulo kye tuyina Kagabo bw'olya tujja kulaga eggwanga Bashiri bw'olya tujja kulaga eggwanga tosobola kubeera safe kakati okkiriza nti mulimu abali mu noopu be tutannaba kutegeera bajja kulabika naye olwedde nga mwebali bajja kulabika lwe twasembayo okubeera wano nakugamba nti abaakavaayo b'oyogerako si be bokka bangi bakyavaayo era baddemba okugenda era bajja kugenda and we remain with what we call true opposition NRM ekyalina amaanyi terina maanyi terina maanyi nkuwadde ekugambye terina maanyi mbuuza lwaki terina maanyi ayina amaanyi tagula ayina amaanyi bamwegattako in fact FDC singa NRM amaanyi bw'oba osobola okukozesa omusimbi ogwo 7 billion to disorganize a party ebe kusinga amaanyi it is far stronger FDC is far stronger than NRM emabigako baali batugamba nti FDC yajjawo kukuumira mwami Museveni mu buyinza ffe twakugamba some elements of course ebyozize mbiwulira kakati FDC teyajjawo kukuumira mwami Museveni mu buyinza ndowooza kino FDC no kyengamba lindako okugigula kyekiraga nti teyajja kitutte ebbanga ki FDC emaze emyaka emeka singa yali yajja kukuumira mwami Museveni mu buyinza tewandibadde osagaza kuleeta buwumbi buno 7 ate nga babuleeta mu 2 tekyandibadde necessary so siri omu kubakkiriza nti yajja kukuumira mwami Museveni mu buyinza naye elements ezo ze batandise okusensera ze zibadde zigenda okukozesebwa okukuumira mwami Museveni mu buyinza tulina omukisa nti tukyalina abantu nga Ssemuju Nganda abalina endowooza ng'ey'abawagizi ba nuupu oba ey'aba nanuupu abakyasobola okulaba ensobi ne bavayo ne bakola ki ne bazoogera nga tebeetiririre Nganda ne Amuriat be bakyamu kikyotalaba modulator toli mwana muto kino n'omwana wange omuto asobola okukiraba nti Nganda ne Amuriat bwe naakozesa statement ojja kugamba nvumi ate watugamba so kanya ne kya jeno muntu ebigambo byayogera exactly tutandise okubiraba omanyi statement ne bwogikola omanyi waliwo akagera akagamba it is a saying nti amazima galwawo naye gakola ki gamaliriza ne gatuuka byonna tugenda kubiraba ekiri mu FDC mu nuupu tekisuubirayo
si kyangu lwaki nkugambye enkola eyawukanyeemu ebbanga mu myaka 6 emabega oba 10 emabega ekiri mu FDC kati wali okisuubiramu why not nga nakyemalira ye pulezidenti ekitegeeza ne munupu tukisuubire anti munupu nkugambye enkola ezaawukanamu nti ffe bw'ovaayo n'olya tujja kukulabisizaawo the and then nakyemalira si ye pulezidenti bano kye babadde balina kwe kwagala okubikkirira abo be balaba ate buli lwokireka ne kigenda nga kibalya at the end of the day byebyo ebiri mu FDC nga mmaliriza kuzamu bannayuganda ssuubi bwe batwala Amuriat ne batwala Nandala ono yali afuna emitwalo egyo egya $2,000 kati kankubuulire juzi nali mpuliriza gundi omulangira Kasimu Nakibinge ngagamba ekizibu kya Uganda bwe bukadde obwo obulina omululu waliwo obukadde obwo obuli gride nga sente zabufuukira sente era obumanyi obumanyi nnyo kuba oli musiraamu obumanyi n'okunsinga kakati obwo butandise okweyongerako bunnandala kati nga ongambye mmalirize era ndi mukumaliriza gwoli mukwebuzaabuza nti tomanyi bukadde obwo busooka kusaba sente so nzizamba na Uganda suubi okugenda kw'abana ababiri it is not the end of opposition nine suubi nti FDC kyasobola okwetunga ng'ekibiina ky'opposition neddawo mozi zino ne zivaamu office nezizaawa kyonna kye kiri basobola oziwamba ng'eza DP basobola okukola ki naye okuwamba offices oba tossa emitima gy'abantu olwaleero DP it ceases to be there naye muna DP omutuufu tasobola kuwagira Museveni olwaleero byonna ne bwe banaabikola tebigenda kukyusa bulumi na mitima gy'abantu egiriwo neyanziga obudde buntwala honorable Sheikh abantu kabuulire ku ddoboozi lyo moderator ntandikidde wale amanyi wenkutuukiddeko ng'oyidde bambuuza dda nti manyi obukadde ate ng'obukadde naye sibumanyi ekiri mu FDC munupu tukisuubire challenge tulina eri emu Uganda nti economy erina engeri gye tutulugunyiza ekyo kyekisooka economy wetusumbwa abamu twakitwala nti okubeera ku opposition mulimu sinza kirolinga outward nange ndi ku opposition ne waliwo opposition gojja okusanga ng'atambulira ku principle tusobola okutwala ne twogera batuuze baffe tubakoledde kitya ng'ekituuka okoza nti kuva eno kuva muno okukudda mu NRM ng'omuntu ddala ali ku opposition ali ku principle ajja sigalayo ne wabeerawo opposition yajja naga nti natandikira eno kufuna amasannyalaze we gantuukako n'enfuna gye bampugula sobola ogadaivatinga abantu bwe tebasobola okukyuka ne tuba ntulina obuzibu nti paati zonna tuzisetinze naye omuntu alina ssente alina engeri gyatuvuga speed gye tulowooza nti weneegwa kuwa omutima omunafu ajja kumaliriza ng'akyuse naate ntunuulira sikanda yali ku Amuriat ng'ajja mu kalulu ajjeemu engatto teyajjamu ngatto bazimujjamu kyonna kye kiri nenkitunuulira nga abasajja balinga engeri abaali bazannya effirimu yaabwe ntugenda tutuuka wano tustaginge kino tukole kino tukusiga obuwunga bambi tulowooze nti society egenda kukulumirizibwa nnyo ekuwa akalulu naye olwa sinali eyali e Uganda nga buli omu ategedde nti FDC erina byekoze obudde bwayo bubaddewo katugezese ku nopu era treatment gye bawa Amuriat ne treatment gye bawa His Excellency Kyagulanyi olabya ddala bonna bali mu kunoonya kalulu naye nga treatment zaawukana otunula emmoloka ze bawa DP mawuze yalina n'otukuba ka flashback n'eza Amuriat ze yavugiramu nazo nga balaga waliwo emmoloka gye zaava tuweeko bano tuweeko ne bano twagende nti banoonya kalulu batuvuganya but in actual sense bali cooperation kenza kalulu opposition akanopo kyensuubira nti nga dictator eyo credit yagifuna awo omuwatiki njagimuwa society endala sikanda eri mu FDC tukize tugaane tegenda kuleka pate mu mbeera y'emu twandiraba nti tuyinza okulaba FDC endala nga woga nti anti yavaayo twandikira ku makya tulabyewo pate endala evudde mu FDC kuba ekigenda mu FDC kitegeeza bingi
waba jonade ntunulira ku NBS natutoa omukisa otwone tutansumbuwa nnyo engeri gyenkoowa nendaba engeri mafabi gyabadde yeeyisaamu ne honorable ssemuju Nganda nga ddala ebigenda mu maaso tebiyinza kudda mu kuzimba pate eyo kyekiseera kinasobodde okulaba nti asajja bonna bayivu naye beeyogerera ebitali bya bulijjo gonza n'okuga nti bwe bapayoniya ba pate naye nga te payoniya pate Besigye n'abalala bagitandika bo bakkakkamu nekiba nkitegeeza nti olabanga obuzi bonna bonna nga bulina pate memba gwe buzzeeko kiba kyetagisa busanguza ekiba kyetaaga kukola reconciliation mangu ekolebwe kuba senga FDC wansi wa Kano Besigye yakkiriza n'agamba mpulidde oluvuvumu lwa ssente neke tujje tutule tulabe nti sente zino zazze kyonna kyonna ekyali but after all akalo ka 2021 Dr Besigye takakkiriza nga mukajjamu era singa yakera ku makya naga nti ekisinzira ku kyempulidde n'Amuriat ne mafabi mutambuza singa tusobola okukomaawo kyandibadde kitaasa bingi nyola okuba nti yasobola okusirikira ebyagenda mu maaso wadde yabimanyaako byonna byonna akkirize nti FDC yegenze. Dr Besigye omuteekako nti y'omu ku abo abagisudde? Possibly yes. Nsonga kyetwandiise pioneer wa political party wa pioneer organization yonna obeera musaali okulaba nti okubeerawo kwayo olina okuyimirira ogibacking olina okukkiriza nti ekintu ekitali kituufu olina okyaddressinga olina okulaba nti ekintu kyolowooza nti nekiba kizenga lugambo kusuula netiwaaka mpulidde sente zizze n'ezimu zinsanziza ku petrol station yange ensambya zivuddewa sosi yazo evuddewa nno yagiwaddeyo tekyali yiye kituufu so byonna ebikolwa abanga yasobola okubiraba n'atasobola kubyadressinga mu biseera ebyo nga pioneer wa FDC omu gwe tumanyi tukkirize tugende nti ebigenda mu maaso bijja muvunaanyizibwako ng'omuntu ekyanja kusaba Amuriat akkirize nti ebbanga lyabadde mu politics nga yeesimbawo ng'agwa opportunity gyali afunye mu FDC yandibadde agirayingako najjukirawo gye yava n'atasobola kwefuulira banne side endala ndaba honorable mafabi embeera gyalazeemu obuluvu obw'ekika ekyago nti wemba FDC teriiwo nange esobola kubeerawo nga ye akulaga nti okuddira FDC ebenga ekolaga ne parties endala ate saagikwata n'agiwa jjajja naye batisiti ng'ekolanga DP ng'ekolanga UPC osobola okugenda mu marriage olaba nti DP UPC balina enkolaga ngibakolwamu ne NRM naye ng'ekigendwa kya munnansi kyekiriwa kulaba nga tukyusa obuwambe bwe tulimu kyensuubira nti omuntu nga Amuriat omuntu nga mafabi kyensuubira nti ate bba ekigendwa kyabwe kyabannansi meyanziza okukanya n'ekyamu kyalanambira agamba ndi FDC egenda kufuuka nga DP FDC yeetaaga yesaala mwami Mubezi Benson kituufu nnyo amaanyi ga nupu gali mu bantu so it's hard to disorganize it lwaki mulowooza nti nupu nzibu eri mwami Museveni? Ekizibu kya nupu kiri kimu foundation yayo yava ku people power ku maanyi g'abantu amaanyi g'abantu gakeera ku makya nti president ogamba kino fe abantu tulaba kino okiwulira waliwo scandals nyingi president awo njawukanamukko naawe mwami Kyagulanyi oba honorable Kyagulanyi maye waliwo yanteeddeyo comment n'aŋŋamba gwirikira okuyita president waffe honorable oli president kituufu tebakulinda tokiddangamu wabeerako statement gyayogedde neweebeera nga gwe muli wogiwulira owulira si nnungi ogamba omusajja ono mukesi kizibu nnyo era ndwawo nnyo okuwulira ng'ekyokugeza nze jasi njogedde bwentyo nti zonna bwajja n'abaako kyayogera siwulirangayo muntu oba omuwagizi we amuwakanya katonda akyamutaddeko amafuta ekyo kyennyini kyekugambye naye ate era Honorable Kyagulanyi yavaayo lwatu n'agamba nti bannange waliwo ebintu olumu abantu byenkomane ku bantu bange mbaga nti kati temukola ekyo naye olw'okuba nti obusungu bwe balina olw'ebintu ne bakookera nga nange kennyini banjeemedde ne bakola ki okirabako mu lumbe owa Honorable Mwanga Kivumbi
nga honorable Zaka avuddeyo atabukidde lw'omushana olw'ensonga nti lw'omushana buli lwabeera eva aba akolokota ekibiina n'okulaga abantu nti fa abakulembeze b'NUP tewali ssuubi mu bantu anti gwogambye nti Kyagulanyi bw'ayogera anti ebiseera ebisinga ntako bitayogera nsobi so nawakanya kinga nera sigamye ntasobya kayogera nsobi byawukana nze balesi kiwakanya kwa musajja mugezi naye oyagala n'omugezi babiddamu entebe yamulema yogedde ekyo lwasonga abudde n'akyogera nti ekibiina kino ekyazimbwa ku maanyi gaki g'abantu naye nenkugamba nti amaanyi g'abantu galina we gakoma. Ekyokugeza kikino otuwulira nti olina engeri gy'olyamu akasente okuva awantu wonna wonna era bafuutu soja bajja kukulumba oba naffe wano kennyini nyi tujja kukulabisa tolina wajja kukisanga walala kati bw'oba oyagala okumanya nti Kyagulanyi nti ensobi ezikolebwa mu bukulembeze nayina ali mu noopu ng'oggyeko nti pate eneemuyita emunnyonnyole feno bafuutu soja tuba twamulumbye dda kyo tujja kusanga walala senga bafuutu soja in courts aba FDC mama yantwalo sente ezivudde mu NRM zivudde mu gavumenti zize mu kusupportinga lale eza 221 bandi badde batabukirawo leka muwe scenario badde moderator katono nnyo ngenda kuwa naye wabanga honorable Twaka yagenda n'asayininga sente ezo n'atabuuza source yazo n'azikozesa mu campaign olero nga amazima gavudde n'akulaga nti takwatanga ku sente z'FDC oba za Amuriat kitegeeza kinene ewaffe mpate yaffe gye tukyatambuliddeko kyeye kino twagala nnyo okumanya source ya sente ezo nga nkuvaako saidi ki gy'olaba eri ku mazima saidi gye ndaba eri ku mazima amazima geegaliwa abantu bannansi baagala kibuna ebiseera munnansi wa Uganda ayagala change saidi gye ndaba eri ku saidi ya change gye ndabamu honorable Ssemuju Nganda gye ndabamu Dr Besigye gye ndabamu Elias Lukwago gye ndabamu ambasada Birigwa ye saidi gye ndaba eri ku wheel ya Munnayuganda bali lwaki tebaliiko bali balina ebaatula ne bakola obuwandiike ne patemu kuba tuyinza kera ku makino nga nti nkwadde biliyoni za sente nenkuwa buwizi otulonze kasasiro naye temunayo kukakasa nti zaava mwenare seba awali omukka tewabula muliro ekyo kituufu wabanga boogedde ku sente ezo nga tebagambye mutwalo naye nga boogeryamu billions fulijjo tukimanyi ti gavumenti webeegaba sente okukola sabotage mu pate endala efulumiza mu biliyoni ekyokubiri security eri enajja nankumbi kuba tukkirize nti ekitebe we kiri kiranye airport oba distance nnene twandibadde twalabye dda security okuva eri preventing ekigenda mu maaso niwe wabanga gavumenti ekyasirise kitegeeza kinene era okusirika kwe kumweya kukola nga Mr. Mao ava mu DP agenda eri okiwulira era ebunakera kumakya nti FDC egenda kulondesa nga abagenda okulondesa tebakkiririzaamu ojja kulaba nga bayiye mbadde njaga kuwa scenario okimanyi bulungi nti president wa NUP ye Robert Kyagulanyi Ssentamu era okimanyi nti buli alina NUP ticket ne president ayendosinga nti ye mukulembeze waffe okimanyi bulungi bamuwakanyiza abo bagenda e Kampala ne batuwa omukyala omukyala Nabira ne bamuwa kadi ajja avuganye ne Lukwago ekibiina ekiri ku maanyi g'abantu ekigamba tetugenda kuwa Nabira tugenda kuwa Lukwago naye ate ne batakomaawo ne bamuwa ba councillors ebitundu 9 ku 10 nga banu nze mulindowooza Lord Mayor yengaye era kino nasose kyogera nga ntandika obutagenda mu NUP n'agenda mu FDC yali akyayina amaanyi ogunakokatero oyagala kuwakanya kyenkugamba gwandiba omukisa gwa NUP kuba Lord Mayor wonna yali akyayina amaanyi ge nga ye Lord Mayor because aba NUP bangi baavaayo ne bagala tuwa omukyala si nti bajemera bamujemera bo ne balaba ekifu ne bagamba modulator eyo gwendowoozayo ng'omuntu naye nze nkubuulira kino wawulirayo yavaayo n'amunenya ne bwe baba tebamuzeemu ekikolwa it is just enough bagamba wadde president agamba ono naye ffe tugenda kuwa ono
kyetuba tukola tumuwereka ababaka ba parliament ba councillors nga banup ng'akutte honorable Nabira wali ekamocha namukwasa flaga bannakampala ne bamugamba olaba nti oyo molo yadde mumuwadde ticket naye molo tetugenda muwa naye lwaki bagereza ku Lukwago bagabe bagabereze ku mukulu waabwe yennyini mukulu wa Kyagulanyi ani Nyanzi yawangula akalulu yali mu parliament ama wangambe ogenda maliriza nanza wangambe ogenda maliriza nanza ate Museveni yawangula Nyanzi be yagenda mu koti kyekyavaayo ate koti za Uganda muleke kugereza ku Lord Mayor yatandika okuvuganya akalulu. Anything Media. nga dipi y'amaanyi emirundi Kyagulanyi ekintu kimu bano bali kyebalina bamanyi tasobya mu butonde omuntu asobya ekyo kyabuto